ekiseera Congo we yeewaliranga Rwanda oba okutankuula olutalo, amawanga gano tegaali tegasobola kudiiringa na muntu ali kawadi oba mutiitiizi. Bambi tebaali batiitiizi kyokka. Agasajja ga Museveni ne ga Kagame gaabalimbanga nti no tubaleetedde bayeekera bagenda kuuma mirembe, kumbe be bayeekera bennyini ababba minerals zaabwe. Abantu bano baludde nga babonyaabonya Congo. Congo we yakubyeyo kagundi kamu oba ebbanga eryo mu January we luyindiiridde. Bano nno bannakigwanyizi we basitukidde. We basituse balispondinze. Ekyo kijja yali ffe Bannayuganda. Bannayuganda nga tetulazeewo sayini n'emu ku basajja bano bannakigwanyizi Abangereza n'Abamerika. Tebagenda tusitukira ate nga be balina okuyingira mu bintu bye baatandika oba bye bafandinga. N'olwekyo tulina abantu be tudiiringa nabo nga babayita no Madinzland tebamalira budde. Congo tagwayo, Rwanda tagwayo. Mu eno statement ng'omwami Kisekedi agenze okutuula nga waliwo amubalidde kiddiiru kino Omungereza oba Omumerika. N'agamba bikwasa abantu abo bannakigwanyizi. Waakiri mufuneko interest n'obulamu bwammwe. Nti Congo offers US Europe minerals in exchange for peace. Yabikyusiza okubizza mu Amerika n'Abangereza olw'emirembe gy'abantu be. Naye ate tulinayo bino Madinzland mu zino statement kana katambi nno kafuluma 24 naye nze nakafunye 25 26. Kati gundi bakataddeyo wonna ku international gundi news ekiro kya leero. Nenze nabadde bakampereza. Kino kikulaga nti tugenda kubaayo ne bino ebisajja be bayita Mpuuga, Mayega, nga byo tebirina kye bigenda kubanga eno tebigwa bino bi mindset ekyagamba nti maama wange yangamba kunze ne Kyagulanyi londawo omwo kubanga maama we Munnarwanda. Kati gujja kuddoyo amaanyi go gateeke ku MP yajja na muyaga yategeera kikyajjiddemu oluusi yalowooza ebintu bigenda kukyuka mangu. Oluusi ne yeezuula nga gundi we yeezuula oluvannyuma mindset nti maama wange yaŋŋamba nti kunze ne Kyagulanyi londawo kubanga nze ndi Munyarwanda mpagira Museveni. Olwo no mind maama agikoraptinze. He corrupted his mind. N'atalaga maama we kituufu. Maama we alina kiki yejjirira okuzaala omwana oyo muhoolezi, naye muhoolezi akkiriza maama we. Nenga maama we tewali amugoba ye yeegoba. Abasinga balowooza nti Mayega, Mpuuga ebintu bye bakola tebabitegeera. Mu kitabo Bamayega kye bawandiikibwawo kye kyokkola ebikolobero eby'okukwata ba Gaddafi, eby'okukwata abaana b'Abannayuganda. Mu bino we batunulamu wali olabyeko Mayega nti bamuwandiiseemu, ojja musanga nga Besigye ye mwali ne Winnie Byanyima. Naye ojja kusanga bamuhoolezi nga tebaliimu. Banno Madinzland talina gyagwa ng'omusuubira kukola ki? Omusuubira kuyimirira ku ludda lwo? Tasobola kuyimirira ku ludda lwo. We tunaayimuka bannakigwanyizi bajja kuyimuka naffe. Ate ekiseera kino we twandikikoledde Kagame ali mu stress ze. Museveni bali mu stress kubanga ekikutte Kagame kye kikutte ku Museveni. Sanction ziri eri ziwunya. Ebyo ababadde babakozesa bababuuse. Okitegeera. Mbu Belgium ayogerawo nti Belgium yakola ki? Eringange yabalekerera ne bagamba nti ejja kuyita mu Rwanda. Kati Rwanda kiyavudde agamba nti ensi gyesoose okusanctioninga ye Belgium lwaki yababuuse kati bo babyejjemu be bamaster ababakozesa. N'olwekyo bano abasajja bannakigwanyizi ne mu Congo babaddemu. Era ne mu zino statement bagambye tebawagidde abamu bagamba babadde bafunamu bano Madinzland bagundi beeyo Bamayega beeyo Bampuuga beeyo nti tetwasanyukidde kukyusa minerals in term of what? Peace. Kubanga babadde bafunamu. Kati ekyo Munnayuganda w'olina okugolokokera n'ogamba ekiseera ekifaanananga kino naffe Omukongo alokoleddwa kubanga bagenda kubawuttulira mu minerals bawadde abaki Abangereza n'Abamerika. Bagenda kubawuttulirayo mu birombe ebyo by'olaba. Awo nno walabidde buno obusajja bwe bwasomera ku ssente zaffe Busaalongo simanyi Rosa nga boogera olwo babukoraptinga. They use our scholarship to go and study in US and UK to corrupt their mind. Instead of fetching the good mind, they read it vice versa. How they can win, how they can read the what? Africa. Era wawulira statement zaabo
bayogera nga they are no man's land, tebalina we batudde nampa wengwa eno tebaliyo neri tebaliyo, bali awo mu masekkati. Naye nga they are outside, they are good in English, they are good, like if you hear them, it seems like they are explaining the truth while they are twisting the lies into the truth. Mubawulirize nze mbawulirize era wembajjako wenja ku live zamwe nemba attacking ambategeera abantu bendiringa nabo. They are corrupted. Omufo ky'okugamba ekintu ekituufu bo boogerawo kifunga bakitwistinga bakusike mind yo. N'olwekyo we tutayimirire mu kaseera akafaanana nga kano, abaana baffe ne tubajja mu makomera, baganda baffe ne tubajja mu makomera, amakomera tegasibiddwamu bazzi ba misango, gasibiddwamu bannansi, indigenous Uganda.